eno ye baana ba Nambi Media. Tusanyukidde ddala okubeera nga muli naffe wamu era nga mutulaba. Mujje baleke egyo gye musobodde okutuusaako engalo olunaku olwaleero, era nga we nabasuubiza baana ba Nambi Media enkulaakulana y'abannamikolo, olunaku olwaleero mbaleetedde munnaffe munnamikolo, era nga njagala mumutegere mumanye ye yaani, akola biki, awangaalira wa n'ebirala. Okusinga twetaaga okumanya wa gy'avudde, biki byayiseemu, oba oli awo tubeere nga tubaako ne kye tuyiga mu lugendo lwe okutuuka olunaku olwaleero. Nsanyuse okulaba Mwami Cosma. Sanyuse nnyo ssebo okukusiŋŋaana. Abantu baffe abatulaba n'abatuwuliriza bandiyagadde okumanya ku linnya lyo, gwani mukulu? Nze Cosma Mugaru omuziranva, ndi musajja eyeddira empindi, sizaalibwa wala nnyo ne wano we tuli, ndi wa kumpi wano wa muliraano, nzaalibwa SSembabule awo. SSembabule wano ku muliraano. SSembabule nga wala. Mwami Cosma, tuli bunnamwaya. SSembabule nga wala. Omuganda aga nti egindi wala nga tekuli wuwo. Kirungi nnyo. Kale nno Mwami Cosma, Sebo nsanyuse okusisinkana. Wamu nange ssebo. Sebo nsanyuse nnyo okunkyazaako ku baana ba Nambi Media. Nnyina essanyu lya nsusso, njiraba njiwulira naye kimpadde essanyu nti kati ndi mu yo. Amiina. Ye ssebo. Kaakati nze nkuwuliddeko bingi era nina sitoola emu gye nawulira gye nasinga okwagala. Simanyi wawe tuba tutandikire wa? Bwe njogedde SSembabule n'olabika nga weekanze. Naye sitoola esingira ddala okunsanyusa obulamu bwange ye SSembabule. SSembabule. We nakulira okutandika okwetegereza ye disitulikiti emu ku ziri mu Uganda nga timulimu muti gwa ssimu wadde ogumu, nga timulimu mita ya kolasi wadde emu, obulamu nga buzibu era ng'omusajja azaalibwa n'akula n'afa nga mukadde nga tamanyi masannyalaze. Ye SSembabule oyo ebiro ebyo. Kitukoze bulungi ennaku zino nti ensi yo yeekuze. Ensi yeekuze kati kolasi yatuuka n'amasannyalaze gaatuuka. Essimu yo ndowooza si kikyali nsonga nnyo kubanga olwaleero tuli ku mobayiro. Era kati n'abaana abakazaalibwa bakwata ttaaki. Naye obulamu obusingira ddala okwewuunyisa oba obulungi ennyo okugamba sitole gye nandyagadde abantu bawulire. Nze nayagala nnyo okusoma kubanga bwe nagendanga ku ssomero natambulanga mayiro. Olugendo lwe natambulanga ebya mayiro si byangu kupima, naye kati abawuliriza abeeno bamanyi nnyo ekibuga. Natambulanga okuva ku City Square e Kampala ne ntuuka emukono ku Kooliini. Eyo yabanga jja n'emu kugenda. Ng'otambuza bigere bino. Ne ntambula ne ngenda ku makya akawungeezi ne nkomawo. Kati olw'essomero lye wasomera ngaku baali bayita batye? Essomero eryo nakati likyaliyo, lyagwa emirundi 2. Lyagwanga mwendi Mukama nannyamba nessifa naye bambi lyakuba classmate wange n'afa. Era namubuuka bubuusi bwe nti ng'amaze okufa. So eyo Mukama awo nyongera okumwebaza ensonga lwaki sinza kwerabira. Baaliyitanga Misojo St. Joseph Primary School. Era ku ssomero eryo nga baatusonyiwa ne leeti ffe. Ng'otuukirawo oyagala bamanyi ova wala. Akafuufu nga kakuva ku kisinziro ne katuuka eno waggulu mu bisambi. Kakati olw'omukaaga olwo lwampisanga bubi nnyo kubanga olw'omukaaga kwabangako okulima ate nga saagala kulima. Awo ne nsoma ekibi ennyo. Nali ntuuka mu kilasi 3 olutalo ne lujja. Olutalo lw'Amiini. Batono nnyo abalumanyi naawe kamwakoogera nsubira nga tolumanyi. Olutalo ne lujja mmumanyize Luweero. Olutalo nedda mbuusemu awo katono. Olutalo lwajja nakatandika kilasi emu taamu ey'okusatu. Ng'oli mu kilasi emu ye P1 y'ennaku zino? Oba ye yandibadde Nasale.
nasale ennaku zino nali mu class tiwaliwo nasale era nze saasoma nasale. Olwo walina emyaka emeka? Olugendo lwenkubuulidde olutegedde bulungi kakati oteekwa okubeera nga ali waggulu wa myaka 10 okusobola okutambula olugendo olwo. Ng'oli mu kiraasi emu naye emyaka 10? Myaka nali mu 9 awo natandika nze leetere nayanguwako. Wayanguwa ku myaka 9 okusoma? 9 ebiseera ebyo nga batandikiramu emeka? Emyaka 10 omwana kiraasi emu tikyali kizibu era nga tikyewuunyisa. Myaka 10, myaka 15, myaka 2 P7. Era abaana baasomanga nga benkana n'abasomesa. Mwana yakwatanga akapiira bw'ati n'akakuba mu bbanga ne kaabika. Baabanga bakulu ddala ate ng'amaanyi balina kubanga emmere baalyanga ewera. Emmere yaliwo. So obulamu bwali buzibu mu mbeera ezimu ate bwali bulungi mu mbeera ezimu kubanga abantu baali balamu. Ebyokulya nga weebiri mu bungi. Abantu nga balamu bulungi, abantu nga balina empisa ezitagambika, abantu nga twagalana, abantu nga tulumiriziganwa, abantu nga tulekaŋŋana, abantu nga tusonyiwagana. Era tiwaabangawo mpalana ya lulendereza okuggyako eddiini. Era nze ssebo okutambula eŋŋendo ezo empanvu ennyo ensozi kwabanga kunoonya ssomero ly'Abakatuliki. Amasomero amala gabangawo awo okumbi naye nga munoonya ly'Abakatuliki? Ly'Abakatuliki, era omusiraamu ng'asomera mu ly'Abasiraamu. Omukristaayo ng'asomera mu ly'Abakristaayo nga tiwali akugaana naye nga embeera ekufoosinga bufoosinzi n'obeera ekyo. Kakati awo tatange ng'amaze okufa mu lutalo lwa 79 ndi mu kiraasi emu ennaku n'etandika okunyonka obutaaba. Olwo olutalo lw'ogambye olwa Amini? Olutalo lwa Amini? Amini avaako mu 79. Awo awaka wakyankalana, embeera yali nzibu nnyo. Nasobola okuva mu ssomero liri ate ne banziza mu ly'okumpi. Essomero ery'okumpi eryo lye nnyinza okuga nti lyalinga kuva era ku City Square kutuuka Bweyogerere. Eryo lyali lyakumpi nnyo era nga toyinza na kutuuka leeti. Era juzi nagenda nengendako ew'omusawo nanga nti kankuceekengeko sukaali, pressure, ne muganza otawaanira bwereere. Nambuuza lwaki? Ne mugaa nti nze waffe embuzi enduusi ogimanyi? Sigimanyi etya. Enduusi y'embuzi enkazi nga eneetera okusala obanga esaze naye nga tennafuna ggwako. Eyo gye bayita embuzi entuusi. Eba eyina amaanyi mangi. Yakutulanga bweti mu kisibo oba ku muguwa ne bagagigobe. N'ogigoba weeyita wooyita, bweyingira akasaka ng'okayingira, bwebuuka akaswa ng'okabuuka, naye ng'oli mu kigere. Tiwali kwambala nga tizaabangaawo. Ng'oli mu kigere naye ng'ogoba. Kakati wagigobanga okuva ku City Square n'ogikwatira ennateete. Koteekwa jizza. Kakati nembuuza omusawo nti kati nze sukaali anvaawo, era omusawo yaseka nnyo. Era nga ddala sukaali talina wa. Nali manyi sukaali, bw'onywa nnyo sukaali kwe kufuna sukaali. Kakati awo physicals ze wakola nga zisobola okulemesa ofuna sukaali. Kituufu ddala. Amaanyi nnyina. Nakati emyaka gino gye nkyaliko nsobola okugwawo ne nkola press ups 30 nga sewummudde. Emyaka emeka? Gino gye ndiko emyaka 5. Olina emyaka 5? Olina emyaka 5? Bannaye. Era nakati saawa eno nkuga nti nsobola okuvuga bicycle ne nva wano ne ntuuka e Masaka. Era nkulabye ze weenyoola, nkwewuunya nnyo nno. Nkwewuunya kubanga nze ku myaka gye ndiko ate ntya nnyo piki. Sisobola linnya piki, ntya piki z'omu kibuga wano nzitiira ddala neggwe. Era wano mu kibuga naawe nkuwa amagezi. Kati ekibuga kyayonoonese. Tokyasobola kukolera mu kibuga nga toyina easy means of transport. Okuva Ekitebi we tuli okutuuka e Kampala otambulirawo essaawa 2. Owa pikipiki atambulirawo eddakiika 15. Kakati obuzibu obuliwo obumanyi? Nze siri musajja musabi, sitera kusaba. Naye olutuula ku piki nsaba Mukama tutambule, Mukama tutuuke bulungi, Mukama. Wensinga okusabira ennyo kati kyenyiza okugamba piki yo tugireke. Kale banaakuvuganga buvuzi naye era nga olina engeri gy'okaluubirirwamu okukola emirimu gyo mu kibuga. Bwe kiri olw'obudde ate kati ensaasaanya eri waggulu nnyo. So kakati abayindi bali economical.
omuyindi ye anoonya nnyo ekintu ekyangu ng'ate kikekkereza. Era ensonga lwaki olaba abavubuka ba bodaboda nga pikipiki ze basinga okuvuga za India zinywa amafuta matono, sipeeya asoboka ne bamakanika abazitegeera. Very economical. Ate ziyinza oba nga zirina ku ssente entonotono. Ddala ziri ku ssente entono, very economical. Naye mbadde nkyakunyumiza ku bulamu bw'Essembabule. Ssembabule. Nnina omukisa olwaleero nti mbeerako mu bantu abawerako emirundi egisinga obungi, naye sisobola kukwata kazindaalo bakuyimirira kwogera ne soogera ku Ssembabule. Olw'obulamu obwo bwe nayitamu abasinga obungi mwali mumanyi kulwana kukola biki, naye Ssembabule tuli bulungi kati. Ekibuga ekiteredde emirembe Ssembabule. Ddala kolasi mwali, amasannyalaze mwegali, amata amalungi mwegali, ente mweziri, emmere gyeri, buli kimu gyekiri Essembabule kati. Nonno Essembabule kati wa bbeeyi nnyo n'ekibanja tikikyagulikayo. Kyameka kati? Olwaleero okufuna ekibanja ekitegeerekeka miliyoni 10 kudda waggulu. Essembabule? Miliyoni 10 kudda waggulu. So kati obwedda nkunyumiza ku Ssembabule nga nkunyumiza Ssembabule challenges ze twali tulina mu bulamu. Okutandikira wano nga taata yakafa awo. Taata yakafa, embeera yakyankalana, nenvaayo ku ssomero, nenkomawo awaka, embeera yali ekyankalanye nnyo nga bw'omanyi nti ogubulako omuseesa guzikira. Ate nno nze mwana omuto asembayo awaka. Bakulu bo bakyaliyo? Abamu we bali naye bangi bafudde. Twali abaana abasukka mu 25. Nga muzaalibwa taata omu ne maama omu? Taata yali omu naye nga bamaama bawerako. Kubanga obulamu bw'ekyalo kati mwe ab'ekibuga temubumanyi. Obulamu bw'ekyalo omusajja okubeera omusajja ateekwa okubeera n'abakyala abasukka mu omu, n'amaka n'ennyumba esukka mu emu. Kubanga kati teeberezaamu nti kakati tuli wano wa Kitebi. Tuli wano tuli Bunnamwaya Kitebi. Omusajja alina ekibanja kyayiika 12. Emitala ateekwa okuzimbako ennyumba, neno n'azimbako ennyumba. Maama ow'eri n'alima n'alimira abaana be, n'ow'eno n'alima n'alimira abaana be. Oba oli awo n'emukono ngeri y'amaka, ne Nateete ngeri y'amaka, n'ow'e Nateete n'alima n'alimira abaana be, n'ow'eri bw'atyo.